eno message gitambuze paka wa Eddie Kenzo. Eddie Kenzo tokiddangamu obulamu bwo bwonna. Ne bw'oli bw'ofudde, oba oli bw'okyali mulamu, oba oli bw'okaddiye, oba oli bw'oloota okwegeza ku legend yenna. Tokiddangamu eno leka ensobi ebenga yeesoose ate nga yeesembyeyo. Tomanyiranga basudde, tomanyiranga Kafeero, tomanyiranga Sebatta, tomanyiranga Eri Wamala, tomanyiranga Fire Bongole Lutaaya, tomanyiranga Maddox, tomanyiranga Kabuye Sembogga. Kabe Lutalo David bw'omulaba dduka, Lema bw'omulaba dduka, Juliana bw'omulaba dduka, Nuwaji bw'omulaba dduka, Irene Namubiri bw'omulaba dduka, Little Boss bw'omulaba dduka, King Saha bw'omulaba dduka. Nkugamba bayimbi abayina talent botozanyirangako wano mu Uganda. Kugambi bali ba legend boto kirowooza nga kwa dokiro tanto ina goli yenkana naye. Eddie Kenzo oli mu batisi toli muyimbi. Enkuido yogera mbu simanyi Philip Bogo tebamanye Mazambique ano neyo kiba family kigaseeki. Bagambye student bamanyi Philip Bongole Lutaaya. Omanyi omuntu ya trend nga tewali TikTok, tewali Facebook, tewali social media, nayimba emyaka 10 enyimba zine bazikuba buli Christmas. Era omusajja gojerega lwaki wazemu luyimba le Boni of Africa. Gwagamba nti omuyamba. Tokiddangamu, towepampalikanga, towempankanga, tolootanga. Eddie Kenzo ebiyimba bitunde gyobeera because bawuliriza bidonga abantu be Senegal simanyi Malawi gyogamba simanyi yebweru. Bo bawuliriza lumba, lingala, otekamu bi Nigerian music, no gatagata bya Africans, bo bazina bibatamanyi. Zalino limba lwenzi na lwafiyo mane baita lini mwana wanse no lini omuzeyi mwagala yayimba ne namadingo ewe Namibia muzeyi yo mwagala nesimanyi byayimba wabula mpuliriza kigoma. Eddie Kenzo okoze ensobi wetonde. Eddie Kenzo mbulirida abayimbi bangi rabe gye batuuse. Nze sikola nsobi, sikola nsobi kuba sikuyinako mutima mu byoli buladi wanga bombulirira ng'ombulirira ebintu ebizimba nange nkubuulirira nga bajjo. Nakubye ku simu yo nga teriiko nabenjagala kukubuulirira esimu wazijjako wazikyusa. Kyemba mpise ku video. Tokiddanga namu obulamu bwo bwonna. Bino mbyogedde ndi mukakkamu. Sinoonya linnya okimanyi, sikuwalana okimanyi, sireekaana okimanyi, siogeza busungu okimanyi, sikuyinaako buzibu okimanyi. Ensobi gy'okoze togiddangamu Eddie Kenzo. Njagala omanye level zo ba King Fa, Big Eye, Kyayiwenjaye. Ezo level zo olina okwepankangako. Tokiddangamu muganda wange, tokiddangamu n'oloota Eddie Kenzo. Nkwegayiridde ba Maddox, ba Kabuye Sembogga, babasudde, ba Sebatta. Olaba ennyimba z'omugenzi zisinga ez'omulamu. Tonafuna afu ya luyimba lwa Fire Lutaaya. Bw'obanga oli wakabi ani yali azzemu oluyimba lwa Kenzo. Era okimanyi oyinza n'okuva mu nsi nga tofuuse legend. Kuba obwa legend tebufunika. Legend ye muntu akola omuntu ekintu ekyomudiringano ebbanga eppanvu n'akifunamu experience namanga ekafulumu ekyo kintu. Ensi okuyita Fire Lutaaya legend. Tulowooza nti Pademan akuwalana. Tulowooza nti Isima akuwalana. Tulowooza nti nkuwalana. Obuzibu bw'abayimbi b'e Uganda temwagala mazima. Mugaba bampalana, banzitira erinnya, abamu balwana, temukyaza babajjo. Temukola kine bakuba amasimu ne baleega emisuwa. Naye nga tebasobola content aba content. You can't avoid content. Nolaba omusajja mukulu myaka anakadide mu kuyimba. Ngenda kusiba kaye. Naddala neka kutototooma. Simanyi ngenda kusiba bajjo. Simanyi ngenda ebintu by'ekisibo tebikyakola mu Uganda omulembe gukyuse. Trend ekyuse Kenzo muntu wakola good work asiimibwa. Lutalo bwe yazzeemu oluyimba lwa Sebatta mpawa atelemera buli omu yalwagadde. King Saho yazzeemu nalwewa balwagadde. Kuli Sevens bazzeemu nalwewa bagadde. Music kyova olaba nga comedy stores agwa nti abantu bakooye content atazitowa. Naawe bannayuganda bagezi baagala kibayita liyo content. Era mu abayimbi ababatisa temukyali ku market ya Uganda. Ate njagala nkakase kino Kenzo. Omuntu yenna nga wakabiwa ne wakati mwepankirangako mbogera n'okubalumba Senegal. Omuntu nga gwe number 1 wa waka wano tuwepankirangako mbogera mu America muyimba ku birthday. Bobo funye omukisa ogenda mu Grammy Award well and good otuyetera award ate kwagala promoting Uganda. Ekyo kikufula namba emu. Njagala nkubulira ekigambo kimu. Era okimanye. Era okitegeere.
nti tuwepankiranga ku basajja abayimba tokiddanga mu video nosagale bempamvu kubanga ino ndaba yingire dakiika 5 ate sina maanyi va ku mupiira nkuwadde message nga bombuulirira nga muganda wange nga mukwano gwange nga buladi wange ndayira mu maaso ga Katonda sikuyinaako busungu ku mutima era saanyize lwaki wayimbye bodo kuba toyimbangako kusinga awo era wabadde weekaseekase nanyo nakulabye ng'obuuka nga baleke dube nenda bangu osanyuse nnyo ng'olowooza okikubye era yoyo gwerazi sinakunenyako kuyimba bubi naye nkunenya kukola video eringa ey'abasezi nkunenya okufulatingira mulimba lw'omusajja ffe tumanyi tutunza Afrika era nkunenya okulowooza nti oli w'amaanyi okusinga fire lutaaya tokiddangamu mwana wange tokiddangamu Kenzo tokiddangamu mutima omulungi Kenzo oli muganda wange gye tuvudde omanyiire Kenzo oli muganda wanyimbirako nga ndi ku ccupa jjukira nze nsima byonkolera ne byombuulirira naye nze bw'okola ensobi bwe nkulyamu olukere sikubuulira mazima mba sikwagala mwewalenga nnyo okubeera n'abantu abatababuulira mazima bamaneja bani nga babawaana bawaane nga tasobola gundi ewanvu ye baayi